Zomnange ensonga za Halima ne baba zeyongedde okutabukera ebintu byeyongedde okusajjuka. Munnange amawulire agaliwo kigamba mbu munnaye baba alabika Halima yakola ki yamutta. Kati yasooka n'amukwata ka vidiyo nga tanaba kumutta kugamba kikole ng'obujulizi nti no Halima yakoze ki, Halima yadduse. Era nnyongera obbategeeza ebyo byonna Calvin Kayanja bye yabagambye olunaku lw'ejjo. Bunno Halima ali ku deportation, bannaye ebintu si bituufu, bannange ebintu bya bulimba. Obujulizi era essaawa zino kye twakafuna nawo Halima abadde abeera mu kitundu ky'Ejjidda. Naye munnaye tugezezaako okunoonyereza kwonna, tugezezaako okunoonyereza ku location ze bageze batusindikidde Halima wabadde abeera mukwano location tezikwatagana. Kasita mutuukawo temutegeera nti oba ennyumba yeeno nti oba kwegamba byo birimu okubuzaabuza kuki, byo birimu okubuzaabuza kw'amaanyi nnyo. Naye bannaye ddala nze mmanyi mu nsi z'Abasiraamu omusajja azira okukwata omukazi atali wuwe, ono omusajja omusango gusookerwako mugulako gwakwatirira mukazi. Gwakwatirira mukazi Yesu wadde maid naye mukazi wadde muddugavu naye muntu lwakuba bo endowooza yaabwe bo obwongo bwabwe bamanya baganda bange. Muganda wa Halima agamba nti eno vidiyo Halima gye yapostinga yeyamuleetera obuzibu. Halima yamala ebbanga ddene ng'ali mu kyumba ky'Omuwarabu ng'abonaabona n'asaba obuyambi buli bwetaagisa, yagaanibwa okuyambibwa. N'asigaza Mukama Katonda yekka amusaasire amaleko contract ye addeeka, ng'era agamba Mukama n'osimatuse ekiyumba kino n'enzireka talidda ku kyeyo. Baganda bange omwana abonyeebonye ebbanga eddene okutuuka we yagwa ku kipapula nga waliwo omwana wa boss agenda okujja amukyusa ensigo wabula nga bagenda zijja mu Halima. Bakama be baategeera nti ekipapula akirabye, bwe yakiraba Halima yatoloka. Wabula Abawarabu ne bamulanga. We baamulanga Halima n'ayogera eyo vidiyo yamuleeterako obuzibu. Halima n'adda mu kiyumba. Bamukwata, Abawarabu bamukwata bamulina ali mu kiyumba. Ali mu kiyumba ky'Omuwarabu. Tetumanyi ni bamulamu oba yafudde oba babimuggyemu eby'omunda. Right now Omuwarabu yamulina. Muganda era sobola kujja bibagamba kubanga amaziga gamuyitamu okusinziira ku bitambula ku media. Gamuyisemu n'obulago ne bufa. Banange kyekyo kiri ku ground, twetaaga obwenkanya eri Halima. Halima ali mu kyumba ky'Omuwarabu. Bannange lwakuba munnaye bano abantu abaddugavu munnaye bo tebatubala mu magezi, bo babeera bamanyi kugamba ffe tuli awo tetutegeerekeka tuli bintu. Ngenda sooka amateereko bu vidiyo Halima bwe yaweereza baganda be ng'alaaja na munnaye kugamba ffe tugenza okiraba nga kintu kiri too late, naye n'omwana abadde amaze ebbanga ddene nnyo ng'akola ki, nga abonaabona mu kyumba kyalimu. Era njagala nkuteereko bu vidiyo bonna obulabe nawe osobole okunyonyoka zino ensonga. Naye nga sinaba bukuteerako bambi nkusaba vidiyo eno gimpeereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna ate naye kusubscribe nga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme okusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekangayo. Munnaye baatuganya okukozesa olulimi oluvoola naye wamma singa weetegereza ono omusajja ono tali ku nnomo. Bannaye nsaba gwe we nagenda ku akawunti eya TikTok olaba omwana Halima ekibambulira kyabaddeko. Bannaye neera Halima mugumu. Nze nembeera ono omusajja gye yeeyisaamu wabanga ebintu byeyekoza ku TikTok era nga byakola n'ewaka. Nze n'omwezi munene mba natoloka dda. Bannaye namwe mugenda kakasa kugamba banga menga mubyerabiddeko. Kansooke bateereko bu vidiyo ate nemwe musobole okunyonyoka bino ebintu. Naye nga munnaye abadde abeera mu kitundu ky'Ejjidda kyokka location ze basindika tezikwatagana. Kyokka ate Calvin Kayanja eri agamba abantu mbu Halima ali ku deportation. Bannaye Calvin Kayanja alimba, omwana Halima tali ku deportation. Namwe kamateereko bu vidiyo ate nemwe musobole okukola ki, musobole kale okubinyonyoka naye babi musubscribinge mulayikinge musharinge kwamba tusobole okuyamba bambi munnaffe Halima. Leero kiri wuwe naye ate enkya kiri wuwo. Okiwulidde ekintu ekyo? Bannaye bintu byakuyambagana kino wekituuse naffe ke kaseera munnaye bannayuganda tukole ki naffe tusituke kuba abaana bangi bannaye nga bazza emirambo. Olunaku ne bazza emirambo ekisuuka mu 10. Olunaku ne bannange kiki ennyo ekyo bannange ffe abaddugavu b'Abannayuganda kye twakola kuba munnange Abannakenya bo tebafa nnyo ate
nga nabo baddugavu oba Uganda bagikwata nti oba Uganda bagikwata bujega ogamba byo byewuunyisa banaye kambatereko obuvidiyo ate namwe musobola okunnyonnyoka ekintu gamba musobola okunnyonnyoka embeera eriwo naye nga bye byaliima tebikwatagana bannaayo omwana ye yeetagisa essaala ennene. Kaakati bataayi tambuza vidiyo eno edduke buli gwe kikwatako ebyakagwawo kwa Halima ate byennyamiza. Mukimanyi bulungi nti Halima abadde abeera mu Jidda. Naye twafunye connection n'abo bamama biyumba sako ne badriver abali mu Jidda nga tubabuuza oba ddala kituufu Halima yaddukiddeko awo mu location gye balina. Wabula ebyakavaawo biraga nti banoonyeza ebiyumba ebyetoolodde mu Jidda sako ne badriver basuubira okubanga bannakinku mu kutolosa abaana mu Jidda bagamba tebanalabawo ku mwana asatuatinga ku media. Kigambibwa okuba nti Halima bw'abanga tannaba kubanga afuluma okiyumba omusajja kiyinzika okubanga yamutta ng'ataddewo lukundukundu lw'okubakola omwana akola ki ng'omwana yeefulambwe yadduka naye Halima tannaba kulabikako yadde. Kigambibwa okuba Halima akyali mu nnyumba obanga Halima yavuddeyo mu gavumenti n'ayimirirawo n'aga nti nze ngenda kuyamba abaana abo bakadama because mwaboogoloza baminisita mubavumye abantu bonna mubavumye bonna mubayisizza Mukama kubanga mwe temugambwako omuntu wajja wano n'ayogera ekintu ekitufu Halima Lahat Balla huwa baba hiji في TikTok كلمت Halima شلت فلوس هو وذهب وجولد يعني هو كلمت كثير بس هذا وقال نقل الحين هو يعني حليمة ما شالت ذهب بسعود ولا شالت فلوسها. اسمع ايش قول لي حبيبتي يعني الحين حليمة ما في شيء فلوس بابا سعود ولا ذهب حق ماما؟ لا الحين حليمة في الأمباسة بدون هذا فلوس بدون ذهب وبدون كل قرض. الحين هنا في أوغندا هو كلم الحين حليمة بدون هذا حاجة كله هذا بابا يجي كلام آسفي ولا لا بس ليه هو قد ضبط عشان الحين حليمة هو في الأمباسة بدون قرض بدون فلوس بدون أي حاجة. طيب ليه بابا كلامك كذابة عشان كلامه كذابة كمان حرام حبيبتي. لحظة مين كلام بابا سعود كلام؟ إيه بابا سعود كلام حليمة شل قرض شل فلوس. ايوه طيب هو دور فلوس هو دور اغراض طيب اوكي ممكن حليمة يبغى يروح ما في مشكلة. طيب ليش لما بابا سعود يسوي بث بابا سعود لما يسوي بث في التيك توك ليش حليمة ما يسوي هيلب؟ اوكي ما يسوي هيلب حق الناس كله. شوف بابا سعود مستحيل اي سعودية يعني حكومة سعودية الحين اذا حليمة في الامباس خلاص بابا الف هذا بابا سعودي الف بس الحين حليمة ما في هذا كله هي في يعني الأمباسة بدون هذا قرض بدون فلوس بعدين هي شهادة بابا سعودي كلام ليه هو قد ضبط بس هذا في كتير بابا هو كلام قد ضبط ما أدري ليه. طيب بقول لك شيء ما يصلح ان احنا نقول انا ما جيت قلت حليمة كذابة لا تقولين على سعود كذاب. طيب انا يعني معليش كلنا اخوان اوكي بس ما تقولين كذاب سعود ما في مشكلة ممكن تقولي هو قال كلام بس احنا ما ندي. طيب هي ليش هي هربت؟ هي ليش هربت؟ أنا بس أبي أعرف هي ليش هربت؟ كل نفر هنا كلام هو ليش يطلع؟ أيوة هي أصلا يعني في مشاكل في البيت هذا بابا في مشاكل اسمع إذا علينا الحين في الأمباسة بعدين هي كلام كله يعني الحين إذا أوغندا كلام هو في كل أوغندا كله كلام قدام. أنا شفت أنا واحد سعودي